babadde mu bikujjuko ebyenaku enkulu tubakulisaayo bwe byatambulidde obulungi tubebalizako Mukama Katonda ebitatambudde bulungi ababadde mu buduukulu oba bakyali mu buduukulu tubasaasidde mufube omwaka gubasange nga mufulumye obuduukulu amanya nze tusima Apollo nga bwe nkutegeeza nti kabeera kadde kakubaganya birowoozo maze okwegatibwako amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC mwami Harold KAIJA nsanyuse nnyo okulaba KAIJA ali mu buwambe jogiri ku kali mukama wange njagala okukola omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe bwamukuti buhabulwa ne banne njagala okukulisaayo abo abasobodde okubaako kebalabako ku Christmas era akuwa ekirungi ennaku essaawa ziba 24 n'oba tolina kiwafunye wavumiriza n'okola ki mutuuka olwaleero manyi kati embeera gye tulimu yakanayo kyani ng'abantu bali mu kusinga kulowooza ku fiizi balowooza okuggulawo naye nga bw'obuuza n'abalina fiizi nabo bali awo bali mu binsobedde njagala okusaasira mwenna abafunye ebizibu ennyo kuba abantu bangi balina okusoomozebwa buyitirivu buli bwoyitako buli gwoyogera naye osanga ng'embeera si nyangu embeera emusemugana naye guma topowa era zeno baga topowa tuma tulengereka okay tukwaniriza KAIJA alaba Soul TV nawe tukwaniriza ngabo nkutegeeza nti enaku mbale tujja kupa tuyingira mwaka 2022 nkujjukizaako ensonga ya Vision Night onaku lwokutaano sigala ku Soul TV asobola okugenda kwekanani obudde bw'emisana genda wetabe mu ntegekezo buli kimu kirabika okubanga kitambula bulungi era essaawa ena tujja kubanga tusaba okulula bitandika okutambula live ng'olabira ddala entegeka bwe zitambula erudda eyo byabufuzi nga bulijjo nga bwe nkutegeezeza olwaleero tuddayo kutunuulira ku byobufuzi butya bwe byabadde mu mwaka guno ogwa 2021 twekanye issues ensonga ezimu butya bwe zatambula biki bitaona kutambula obulungi ate obuliawo tuwe n'amagezi butya bwe tusobola okutereeza wano ne wali nga tunuulidde ebyobufuzi ebya 2021 tujagezaako okutunulira ku nsonga ezo ezisuukulumyemuko mu mwaka guno ogwa 2021 mu mwaka guno gwonna nze ekisooka ntunuulidde kalulu ka 2021 aka January butya bwe kaali okuviira ddala mu campaigns okutuukira ddala okulayira n'emisango ejjaddirira mu petitions oba petition eyatwalibwa mu Supreme Court n'effujjo lyonna eryalabikira mu kalulu ako kendowooza nti kaali oba kajja kusigala nga bloodiest one of the bloodiest elections mu Uganda's political history ndowooza yemu kwezo issues ezitasobola kubuusibwa maaso mu mwaka 2021 bw'oba otunuulidde ensonga y'ebyobufuzi ensonga endala nze gye nsobola okwogerako ye ya COVID-19 nti mu COVID-19 wave ey'okubiri mu mwaka guno gwennyini ogwa 2021 mujjukira bulungi abantu nga balwanira bipipa bya oxygen abantu nga balwanira bitanda ebya ICU beds n'embeera yonna nga bwe yatambula ensimbi ezakuŋŋaanyizibwa n'ensimbi butya bwe zakozesebwa mu kiseera kye ekya COVID-19 wave ey'okubiri byonna ebyo n'ebyogerwa nti obaoliawo waliwo n'obulyake ne mismanagement eyakolebwa mu ntegeka eyo ndoza byebimu ebigenda okudefininga ebyobufuzi mu biseera ebijja nga tutunulira 2021 nja kubuuza KAIJA ye bwalaba omwaka nga bwe gutambudde ate obaoliawo bwe tubanga twegattiddwako n'omugenyi waffe omulala era ensonga tusongereyo maaso KAIJA gutambudde gutya omwaka 2021 mu byobufuzi akusookera ddala ndowooza guno gwe mwaka n'ogweddemu esaakipinga ddaale okay kubanga tewalaba nnyo mugaso lwaki wetaaga ddaala olikodinga eki omwaka obudde otusinza okulabira ddala nga obuwambe nga bulabika kubanga bw'obanga oli mu buwambe otambulira ku timetable ye yakuwamba kyekugana okutekenga records era kyakulagira kyokola ye gw'olinda toba na plan kye bayita ddaale okujja ng'olina events ddaale bw'ebiguddewo olundako olubaako ng'akolako odonoza alinga ddaale nagikola mu covid nagikola ku Facebook era awala balanga nti gundi ezo zikuume
osanga oliziwandiikamu ekitabo nanyumizanga abantu biki mbadde nga nkola mu biseera bya covid nenga awala wonna ddala mbadde ngitambuliza mu mutwe so ng'oluusi ebimu ebitali nnyo bikulu ate personal level nga nesanga nabyo bikoze eki bigenze mu maaso naye nga politically obadde ogutandise nti gwatandika nakalulu kuba twali twakavaamu New Year's netugenda mu actually twali mu campaigns kuyingira New Year yes netugenda mu kalulu akafaanana nga bwe kafaanana omwami Museveni ayongera okulaga tesiva wano ayagala okunzijja wano olina okukyusa ku plan naye bonna abokyagoera ku plan ebadde etambula ekyo ejja okulaba etwongera okulaba nti mukana akalulu ngena okuvaamu ng'ebifo ebisukka miliyoni 2 ebyebyobufuzi ebivuganyizibwawo abantu miliyoni 4 balina politician miliyoni 2 kitegeeza nekyongera okwongera ku cost of public administration nti kati sente zaffe nyingi zigenda mu bannampala abagabo mumusirike bamusirike binza bayita mumusirike kyinza okulaba olwa parliament neerayira n'olaba akatubagino akadaaga kaluluka bwa speaker downfall yakadaaga nayo yemu ku ebyo milestones era noza watabala bulungi nti ani yakuzimba eyamuzimba ng'alinga atamulabye nga nalowooza nti oba akuze okusukka yali political miscalculation yes yali political suicide political blunder really yes by the end ndowooza n'akafo keyamuwa first deputy prime minister yes n'ekifo kyeyamuwa kale kyeyamuwa yakimuwanga ngaga nti okay nkulina kulaga bali abali balowooza nti oba waabwe tono mulina kinjagala yenkola ki ziba nga kone kugundi ku table ya chessboard nti woyagale no kone king ojiteekano Nike no ojiteekano bwatu nakikola ki ngase mateka bwa mulagirira yes nakikulaga nitulaba nti abantu bwali badde osuubira nti basana kulemberwa ngebafuusa abakulembeze nendako kijja kiti ekyo yes ekyajjaddi ekyo no olwo tunanga line up ekulembedde nga nabali ku bench nga bali ku bench ebasana okubeera munda oli ku kyabalimi ba fishermen ndi muwagizi wa Manchester United bwetwala tumaze okuyitamu Champions League tebalita obwana busamba nga abanene bali kuki kakati nabali bakola draw bagwa ku United ne United kiji wagwa nayo draw nedda government y'abavubi yes kati abantu abasaana okulemberwa mu Bible Samuel was a pastor ujinga ya mayi walaga nti eggwanga lifuna obuzibu bwanga abayina okulemberwa bakulemberwa omusumba ng'ate yakola ki endiga yekulembera omusumba ekino kyone kikola ki kyajja wano era tekiyinza kwewuunyisa kibatugaa kyosiga kyokola ki kyogamba bwana KAIJA ebiriwo bwe bitatambudde obulungi byandibanga bivuddeko ekyo ekyokuba nti abali mu bifo by'obuvunanyizibwa oba oliawo sibe bandibadde mu bifo ebyo yes nabo bakyali mu byewuunyo wono yafuka chairman wono yafuka kansala wono yafuka minister wono yafuka MP ng'afuuse nga kimuguddeko okigaziyiza kizene n'okulema and game abalina okulemberwa bifo by'obuvunanyizibwa byonna yes abalina okulemberwa bwe bafuuka abakulembeze kyakayiga n'omukwasa baasi b'osuubira za accident eziwera Katonda abayamba ne mutuuka naye temutuuka lwakuba nti kafulu eyinza Katonda yasaze mukole eki mutuuke naye singa abaawo engeri y'enkuba okutonnya mu kkubo womutegenoga nti onaasobola olwo kye tuyita fate nti omuntu osobola okukula
mumbeera yonna naye bwabaawo okusoomoozebwa osobola okukola kati Uganda mwetukola KAIJA emanyi nti kyoyogedde kinene nnyo obaolyawo okusinga ne ku kyolowooza kyoyogedde kituzaayo era mu kalulu ka 2021 olinga agaa nti akalulu ka 2021 entegeka yonna ne byavaamu si kyo kyekyali kiteekwa okubeera nga si ku kifo ekimu ekyobwa president si ku kifo kya member of parliament n'ebifo ebirala byonna ebisinga byamaliriza nga bigenzemu abantu abatagwanidde kirudde nga design ya mwa kyava ku kyekyo erudde nga design ya mwa M7 okukooya abo abali gwanidde okugaba obukulembeze ne badde ebbali ekyo n'okiteeka ku mwami M7 no it can be design yes okubakooya abali basaana okugaba obukulembeze naga ebintu ebyakola ki byantama oyimanyi nawe gy'obeere wammwe kabeere kubweroza nga naddako ebbali kakali n'osanga nga asanze yakoze eki yayingiddewo yagabye obukulembeze and which is bad for this country nti bwe muba mugenda okompitinga n'abalala waliwo emabega nalimpa analysis nti bw'okwata minisita owa ICT owa Uganda n'omusano w'e Kenya basobola okwogera ICT ng'abadde I think yakyali minisita ICT e Kenya nga yali akulira Google sub of Sahara ekyo kyetaagisa kuba ffe anti kubanga twali tusazeewo ndowooza bwana KAIJA nti political head ne babeera nga si mukugu mu kintu ekyo ayina technical team esobola okuvuga ekintu yenabeera nga nampala nga ndi mukugamba yes nampala okola kuba nampala byetategeera omwana ajja nasooka nayogera oluzungu lwide yes katosobola kukayana nate tulabye nga oba oliawo tekitambudde bulungi mu ministry ng'ebyobulamu gye tulaba nga abakulu bonna naye ate ensonga ne bazigiraga genda osome n'abo busawo bwabwe naddala PS ogenda osome mukwatako omugenzi Professor Mbonye nga yagamba mbu olina okuyingira emakerere makisi tezakola ki tezawera n'okupracticinga obusawo abadde apracticinga buki kuba abagamba n'ebyo ebifo ginazuya mu Ministry of Health ya ranks ojja olinya buki olinya madaala okufuuka PS oluusi mu bo ne bajja ne balondayo ne minisita nti oleme kubaako kibajja nayagamba nga tokikola ki kubanga awali delegate nga bwolaba education ebyenjigiriza toyita lawyer kumufuula minister of education kubanga okusooka naawe olina okubanga appreciation obitegeera obiwulira obyagala kanojja n'oyita minister of foreign affairs nga tabanko diplomat bagenda kutawaanamuko egenda onoonye mu nsi zonna banoonya kala diplomat bagenda kutawaanamuko gundi agenda okufuuka gundi ani Obama afuuka president nga sikafulu mu bintu byensi yonna naye gwe lyavuganyiza naye nga talina capital stance mwatatuukanga n'ebyo watabitegeera namugamba kwegere twalwanye naye ekifo kya secretary of state mu America kikulu jangu okikole ki okijjuze ng'aleeta omuntu gw'amanyi nti tagenda kutandika kubuuza contact mpaka namba ka Apple mpaka namba kaki nga bonaga nti oleese minisita amawulire nga n'omuuza ne TV ezitambuza ekintu bamoderator kinga takola ki tabamanyi aba agenda kufuna obuzibu. Akalulu ka 2021 KAIJA kaleeta abakulembeze oba oliawo abatandibadde mu bifo kwe kuvudde ebizibu bino ebitonotono oba oliawo betulabyeko mu kiseera kino. Of course kati buba nti nga olina abantu olina jja nagamba nti baki bavubi lwaki okisiba ku NRM mu opposition mwolabanga kyosibwe kiri anti ndi mukugamba opposition yo yaleeta abantu nga bebo mu bifo ebituufu ekituufu bangi anti ndi mukugamba bangi n'obwogamba obuvuyo olina kikola ki
kiba broad. No position yes tufu yes in an accident yes leaders boyinza okuyita nti bannanyini nsi nationalists abalonzi okay bibannanyini nsi omanyi bwe tebakimanyi nti bannanyini yo okay bagenda ne babatamya okusalawo ne bayambako osalawo otya kati ate nga bibagaba emirimu kinagamba juzi olw'omuwala yajja nansinka ne mbuuza asoma kinanga alina degree mu human resource manager ngamba gwomayo bunene bwa degree gy'olina human resources teyina kuba yo abantu human resource nga soka nasoma degree endala nga bagifunya ku masters level nga amaze n'okukolako kubanga human resource manager gw'olabirira abakozi gw'ogaba emirimu gw'ogoba gw'okola promotion gw'olagira ku misaala kakati kapasite y'omuntu okubanga ebyo abirina babifuna overtime yasunsula abantu abatuufu era akati oli wano omwana omusajja oli mupya sajja akubyeko masters akubyeko profile apo naga nkoze credit gun nkoze credit nakamala mawulire emyaka 15 nkoze yokayoka ne kanga kati era cyana gona kibuzo kya kubuza niwe tawo ngwa kudo fine ne mbyokoze kiki kyokoze mukulu guli muki kuba mwinzo okubanga otambudde naye oyina boss ekintu kyositudde kubanga receive nakushino olaga biki byeyongeddeko ndi bwe nagenda mugone n'entandika program abantu ayitwa Julia Lishanism nekola ki nejira neyamba ne TV okyo bwe nagenda wano nekola ki olaga biki byokozeewo si myaka gyokoze ki gyomazeewo kane muga nti awo tosobola kukola ki nga awo oli kubuzibu era todduwa kusaba human resource manager n'obusaba bwa advertising you can't go kyali ku theory kakati olwaleero nti bannayuganda of overtime civic education yattibwa civic education okumanyisibwa ovunanyizibwa bonna Uganda ovunanyizibwa gwengo omuntu bwoba ogenda okulonda olonda ki chairman wero si wano musubiramu ki kansala wero si 3 musubira okumunuko musubirako ki chairman wero si 3 akola ki district ba ku president era ni gubanja ki tekyaliwo akati ekyo nabanga akimanyi kati buli ajja okumusaba akalulu amumakingira ku ebyo tekikyakola kanagamba mbona asaanidde ono tasaanidde kati abannayuganda babatadde mu ngeri nti bonna bafuuse babyabufuzi yes bafuuse ba FDC bafuuse ba NUP bafuuse ba NRM bafuuse baki nenga bo si personal decision yes it is a for tojo ngena wegaga it is a peasant party bonna mwemuli twategeza buli omu ali political kibi it's bad kubanga n'ensonga ezimukwata kwa mugamba kino kibiina kyo tokinenya ono ekandidate waffe era obiwulira twaleese ono enkola y'ebibiina ebingi bwete bwe no kati ankubuulire Conservative Party ebungereza mu ggwanga erimu abantu miliyoni 6 kinameme 25 members babeera batono nnyo babeera baki batono kati be baguza bali ba supporters bali abantu nti baneffe tuleesa agenda ekola ki ebakolera omuntu gwe ali eri gwe munansi oyina kubeera ng'oli awo nga gye tuyita in a selfish way mu kweyagaliza ani aleesa agenda ennungiko okusinga ku enzija waliwo omuyimbi simujjukira agambanga nti omwaka guno tandikira ku nze nti ani aleesa agenda ekyusa obulamu bwange nga mmaze okulonda ekyo kikulu ani agireeta ekyusa obulamu bwange mmaze okulonda anoma era na ezirayinga nsubisano nti akalu kano kwotiikinga si kusuula kasuule mukapapula kamu oba otiikinga mirimu mukapapula kamu oba otiikinga malwaliro mukapapula kamu oba otiikinga masomero mukapapula kamu oba otiikinga gundi misolo kuba you must think nti ono endowooza eri
kuki omuntu omugo buli gwogera gwanga nti endo kubino kwa no manti era kwebya lisi ebintu 10 ani asinze kubaza era bonna no bakirizo bawuliriza laba nzawo tutojja kupuliza so gwagoba ya ina agenda ekolaki fe waffe eno ekyo tekikoleddwa ene waffe kyafa mwami Museveni atakitandika around 2001 yali agenze kakamanenga yali agenze Lumbaga North okusabira akalulu era akasabira Mwemba Mwitanka Yongo yali avuganya ne go bayita computer wasalule yali incumbent one of the best MPs achaliwo wana n'abagamba mulamu oli kasabeera w'NRM ne bwabanga ajja kwebaka ng'anaazuuka n'alonda NRM muwe kati politics n'afuuka kati oli bw'asanga nga bano abantu bawakanya NRM KAIJA tumulemu ali ku Soul TV program amonye ku macha tumulamu tukyatunulidde ebyo ebisukulumye ko kubirala mu byobufuzi mu mwaka guno gwa 2021 ndine KAIJA Harold katukomewo tova ku Soul TV. Buterevu oli ku Soul TV program amonye ku macha zetusima polo tuli ne Harold KAIJA amyoka sabwandiso ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC tutunulidde ensonga ezo ezisukulumye mu byobufuzi mu 2021 ng'enaku tubalambala atatuyingire 2022 biki ebyatambula bulungi biki ebitatambula bulungi wawe tuyinza okutereeza ate wa wetusobola okwongeramu oboolyawo KAIJA obadde okyayogera ku nsonga ya kalulu nti kamaliriza nga katuleetedde obayise bavubi naye nga abavubi kyava mu NRM ate nzijukira President Museveni ekyo yakikolanga n'akalulu kawedde muba bali bamaze okulondebwa yemwe yalonda beyayita abavubi kati akalulu ko kennyini eyaleeta abo boogamba nti sibe bali bagwanira okubeera mu bifo ebyo yali muna Uganda guboninya nenda muna Uganda kyesimunenyeza gwe mubuuze ya district kiji yakozesa okulonda gwe yalonda nasanze wano gwe bawagira chairman waffe yatugenda tuwagira ono anti amburera bote baina kisi batugambye amburera baina remu olaba wali amburera TPS olaba wali basi awali basi yes true awali ekisumuluzo nawe kenyini yes tikinga namwe kenyini mukikola yes tikinga anene mukugamba naye kati gwe babigamba KAIJA dawo soka wenenye no but as a person guli saba wandi yes remember as a person ninga nawe namwe kenyini mukati no sange bayiza wenze kibamanyiko n'obuzibu nzo okusayinira ku mpapula zo mara kwogera nawe nenkulanga osaanidde nyina n'abantu bangi bendiscourage mu nominations yes bendiscourage ngamba yes oboloso okuwangula osobola okuwangula naye omulimu gwona agusobola kyogamba KAIJA mwe ewamwe mu FDC abayitamu temwaleta mbiri eriya temwaleta political novices by the way ekirungi obera ku parliament list yangu ogikola ki ababaka ba parliament ya FDC ogirina etebwesiba wana busy yes ba councillors kati benyina KCCA anti competition yali nene no ba councillors benyina KCCA benyina abatono ne road mayor siba wana busy natasola kisa ku NRM yoko no anti ni mukugamba no ugangule tukigeza anedda tuli balokole nnyo ne tukigezaako kyovula force tekiri nayo okusanga omuntu gwe twatwala gwe twawa card yekifunga kiriko ebisaanyizo nga tabirina tuyina ne verification okubireetako tekimala tubako ne tukubira amapolo no napolo oyo kuba ne ku mulundi guno tetufunyeemu musinia thiriawo yabulamuko ku mulundi guno tetufunyeemu petition zeze zayo nadda zadde ntono nnyo yes zibaddewo n'ebyo akwambo ne judicial system yafa
Sigedda muzi. Yes, yafa. Ogwo musango basobola okwebakizayo nekola ki? Tegubeerayo. So obutalopa tekitegeeza mbu tekyaliwo. Abantu bangi bali mu parliament awo. Kati balina apapula. Bangi. Naye ng'omuto ogamba bwe ŋŋendayo n'agunsingisa yakusosola ssente empitirivu. Oluusi n'akunoonya n'agamba ne zino ssente oba ozikwata butazikwata nga ziwa omulamuzi. Kakati nga naawe okibalamu nzigaane aziwa omulamuzi agunsingise ate angatteko n'engassi. Ng'ekintu ng'okiyiwa. Ekitegeeza bwana KAIJA ebyenfuzi byaffe nga tusinzidde ku kino ekyaliwo mu kalulu n'ebyava mu kalulu oba oli byongedde okuseleba omutindo gwongedde okuseleba. Gwoli journalist by the hand balance okuwa zitiikizo lekera kukozesa oba oli ku kintu ky'omanyi. Nze anti ngambi banjagala opinion. Nedda agukugwe bwa naawe olina n'opinion nga muna Uganda. Toli wa CNN. Kola opinion ngamba nti nze nganzi. Yes. Zendabye events oba ezistandize out ze zino ne zino. No tubere amazima. Politics afudde. Ayongedde okufafagana. Era oluusi osanga n'abantu agamba naye ebintu ebyo kyabikola muki. Neze kyentera okubaddamu. Tiwe tuba twagala eggwanga lyaffe lino likole kiriterere. Preto akugamba mu katabo kwa Republic. Mbwe eggwanga lifa ku budde abo basaanidde batuuka ne beebalama obukulembeze. Era nyina abantu bangi benjogedde nabo okubasiriza bayingire ebyobufuzi. Era biki byonnyingizaamu jjo nadde njogera n'omwala oya. Nga gunaga nti bintu ebyo bikyafu. Guni banzara mu Busiro East. Abantu beegayiranga guni omugezi Professor Nsibambi okujja okwesimbawo. Professor n'agaana. Yali Mr. Clean. Yes, n'agamba ensa nti olina akuma akalombo tebamubuuzizza. Just kumubuuza mbu tewaziise. Gy'obeera omulimu ogw'omubaka wa parliament kuziika. Nzikanya naawe KAIJA. Nzikanya naawe nti ebyobufuzi waliwo kati abantu abamu botakyasobola kukonvinsinga. Yes. Mba yavuganye. No, era babigamba. Abaana banvume. Abaana bakudimonizinge ate kati olwaleero bametta oli akuwaayiriza okola kino kubanga olwaleero yagenzaga nti kati olwaleero omuntu amala obudde bungi okumetta gwe ettaka okusinga okwogera ku biki ebyasobola okukola ebirungi byasobola okukola era n'abalonzi tebabimubuuza oli n'amakwata omuzindawo n'amala obudde bonna ng'avuma oyo oba abo bavuganya nabo naye nga talina police issue neegi kubanga obukulembeze bwali badde gaba solution nga banagee nti bali bakama baffe abalonzi baali badde nga oba oyagala okuzimba ennyumba nitujja noga nti nze nsobola okuzimba ennyumba nga bwe wazimbako eriwa eya Apollo nagizimba eya Pastor Bujingo nagizimba eya Gundi Mikida eya Martin nagizimba zindageeko nambuzaayo ng'obujulizi we buli ono ajja kukola ki ajja kukola ne mujja nga ye minzaani nti ne bw'abanga muganda wo nga zo gukusaba naye ng'omanyi tazimbangako n'ogumumma n'oguwa KAIJA atali muganda wo tekiriwo wano ekyo bayita okulonda baki abakulembeze era n'omuntu gw'olonze mu ngeri eyo abeera akuwa ekitiibwa ng'amanyi bwengezaako n'empapala bwe nti tebanziza nze nasanko Honorable Sekikubo Enansana n'omubaka wa parliament ng'amaze ebisanja 3 namuza KAIJA omwami ono omumanyi nga simumanyi n'ayogera erinnya lye nemuga era simumanyi simuwulyanko nagayi ono amaze ttaamu 3 mu parliament nenga mukulembeze naye nga omubaka wa parliament oli mubaka wa parliament kwogera tebakulaba bw'amaze ebisanja 3 nga simulabangako simuwuliranko naye nga bamuzza oyinza n'okusanga n'ekyokuna yakoze eki kwe kulonda abakulembeze
nga tetumanyi yes najja nabahaginga nababuuzaako ng'amanyi okubagiza ne n'otamanya kyekyassa abantu butaba naddagala mu kitundu lijja litya walina kuba gavumenti ekola eringa mubiri awakusiwa okola ki wotakula kati oli kyayo kuba kyebagamba nti mu economics tugamba nti resources z'eggwanga ziri scarce ntono kati resources zino entono bwe ziba ntono ziba zakaayanira abeeyogerako bwe bazifuna kakati mumuleesa abakulembeze omusirise nzimayita basirise olwokuba bajja kumaliriza nga kakati najja goba olwaza n'akuwaayo ebiri naye ng'ate mu ddwaliro eddagala weetaagala sente empitirivu kati yakuwadde keegi kubanga era gyasobola baagala ebiri bayitirivu naye singa yalwanye eddagala ne libeerayo nga mugendayo n'alwana emmwanyi ne mufuna emmwanyi n'alwana amasomero ne bagabaawo n'alwana bino ne bikola ki n'ogamba yes tulina omusajja omulwanyi atulwanirira. That has not happened. Ye political crisis mu red card gye twogerako nti bwe tunaale tugenda bwe tuti kaweddemu abantu nga balonda bulonzi yes kaweddemu balina ko basinzira okulonda yes era balina ebintu bino byenjogera nali badde sinza abyogera bapasa bujingo byammwe pasa manyonda babyammwe waliwo omusajja ono yafudde Bishop Tutu Desmond omanyi twafunye generation nabadde mpuliriza juzi ku TV ko Reverend Rulia nga ayogera nti twafunye omulembe gwa saagala kumanya I don't care n'ekyo waliwo era abakizimba nga bakibateekamu ne bwe saagala kumanya nawe newekyo era wolabyamu tebaagala kumanya bw'okwata ku Facebook n'obikowa wane Uganda bamumanyi comments bampiti likes bantu n'oteekawo General Colin Powell owe America nolanga bala kati omukola yali Secretary of State nga tamutegeera era niyo wamanyira juzi yafeera mu America mu guno mwaka waliwo omulala atali ku Powell waliwo n'omuntu omulala yafa ya Donald Rumsfeld Rumsfeld nga olasa kubambu no egwa ensi yali agikola ki kubula tebamumanyi ne badamalo ngosanga nabo tebamukola ki ngula tebamuwadde coverage no saw Desmond Tutu era n'obalaba nga tebamukola ki Nobel Prize winner yes nga tebamumanyi really oba tomanyi Bishop Tutu mu Africa omanyani apeside na kibyona singa wankati ekyo omulaba nti yeetaba mu kulwanyisa obukabulu obusosoze mulangi yes ng'alwanya social justice bwe yamala okugirwanirira bao ne bajja nabo n'abatandikako kyege guno omulimu gwabaki gwa pasa bujingo okulaga abantu okwogerera abantu okuba ne side jangu otukube nabali obakube bwe nti okay abantu bamanyi kubanga bana batanoonya kalulu bwirwayogera bamulanga talina byeyagaliza kuba tosubira nti pasa bujingo agenda kwesimba okubwa parliament kubwaki abo be balina okutereza society namwe abamala kwantu kati olwaye bannamawulire abasinga bwe lwafukamu costa nayagala kwesimbawo kati ekyo nakyo nekikola ki professional mali kigitta era baja Apollo abalaki naye singa wali nti Apollo oyo kugenda kushoya Apollo bw'ojja teweetegese owedde ajja bakuba buli omu naakwe olya ofusese Apollo owamwe tosobola kwesimbawo kati ekikoze ne kakati twetaagawo bannaddiini eba pasta bujingo ate kati nga bwalina following abantu abalini yes ate katono namwe eddoboozi nga ddungi yesi katono okuwa eddoboozi eddungi nga liwooma okuwulira si kyangu kale Soul TV kwe tuli munafa tulaba tugenda maaso otumbawumba 221 tuyingire 222 mu kisawo ky'ebyobufuzi biki ebitambudde bulungi biki ebitatambudde bulungi na biki ebyetaaga okutereza oba olyawo tuwe n'amagezi mu mbeera eyo tulina eddakiika ntono nnyo KAIJA olina ensonga gy'okoonyeeko mpulidde ng'enkutteko bw'oyogedde nti owekitiibwa yali speaker Rabia Kadaga made political miscalculation akaseera tekali kangu tujjukire bulungi kuba kati tuli ku bya events ezaaliwo mu byobufuzi na biki bekisobola okuyigamu nendowoozamu muli nti oba olyawo singa gugamba nti akola political miscalculation okusigala ngaki okuwakanya
status quo nze ndowooza nti oboolyawo be bantu betwetaaga abasobola okuyimirira ku nsonga n'agiremerako bwe kibanga ekintu ekitambula bulungi n'akivaamu n'alangira nakyo nze mu ndowooza yange erindako bwe ndowooza Oweekitiibwa Kadaga singa we yali atuuse yagamba nti nedda ekintu kino nkitadde yandisigadde olwaleero ng'alina relevance ng'ali oboolyawo be bamu betwebuuzaako kati oboolyawo simanyi naye gweolinga agamba nti ate okuwakanya muyite mukama we okuwakanya boss nti akola ensobi yes yakola ensobi kubanga yayita plan okuva mu NRM kitegere yali tanaba kutuuka yayita plan okuva mu ki mu NRM kati era yagala kibayita kola kibayita Paris school nayagala okuwambira mu ndongo naye ng'alinga atamanyi structure y'ekintu ekyo eri etya oli yaleese abavubu be kati waojuza ono MP ne ngamutumira bwo ono yakuba munnamawulire kubanga ewe Paris kakati ekifaananyi nakirabiga honorable afuumuuka emisinde ku kooti yogera naye tubona issues da amawulire n'omukwesimu ne wano saakutegedde wantu wagize bulungi wankutte bubi noyogera naye bwotyo n'oba sivo kubanga taito giwafuna nnene nagambye kakati abantu bajja kulowooza abantu babaki balonzi abantu bamanyi nti bali babba owinga eri mukama waabwe kubanga abantu ngule waliwo abaka parliament abasukka 50 nga tebalina mpapula awo kakati abo ne security bamanyi ulwabayaga okukamugana ne munnange kafairako kakano omaye babagala nnyo abalina issues wala abalanga alina emisango gye mirala Kaija tetwetaagayo bannabyabufuzi nga bw'aba atuuse ku ddala lya speaker wa parliament ng'asobola okulemera ku nsonga ye n'agamba nti nedda bwe kibanga kyakuva mu kintu nkiveemu bwe kibanga kyakufiirwa omugati kangufiirwe kati ankubuulire ebbanga omanyi lwaki America bali balowooza ku bisanja n'ensi endala nti obeere mu offisi ng'omanyi ojja kugivaamu ngiriko timeline Oweekitiibwa yali amanyi nti akyalimu yes kakati najja n'azimba parliament ng'agezimbiddeko ng'alina security system nga esobola okumonitoringa mpaka wagenda bajja bamonitoringa ekkubo lyonna okuva ku parliament nga bwe kimu ola bakizimbidde ku ye nate oba yagaba trips yakola bikiganga afunyeewo amaanyi nga bw'alamukama bw'afuga executive nga naye wano bw'afugawo simanyi saabalamuzi byasalawo eri ayinza atatuuka ku buyinza kati ono buli oli kyeyayinanga yakifunanga kuba ajjukira era sponsoringa ne bill kigambibwa olwo bill yali ejjako ekibiina ky'opposition okulonda leader of opposition ng'egamba n'okugamba nti speaker anaagobanga akkiriza okususpendinga ali aba ataakulira ne ba independence kababa ba independence 100 ng'abo ki babo batambulanga bw'oyagala so kati agamaanyi era kyoba Americans nabaagala nti okimanyi mu White House mu America president n'emmere gy'alyamu eva ku musaala gwe ebeera ku budget eyiye ng'omuntu bw'agamba nti Apollo jangu osule mu White House asooka n'asaba n'akusasulira okusulamu parties bwe bateeri kuziriza balina kugunde birthday biki national days nga teziriimu ezo nazazo kola ki agisasonaga nti awaliwo pate nasanyuse mukola pate nyakola wano agisasulira nga kike baagala obenga okyayina mu reality eyense eyebweru kyova abo okufuluma tekubamenya nnyo kubanga aba akyajjukira bwe bagula sukaali bwe bagula bino bwe bakola bino kati byaddamu kakati bw'osanga Kadaga kuva mu 89 emyaka 3 plus ali mu kintu togula mafuta togula motoka togula ki togula simu togula olina egundi kati omugamba mbwe eri mu kumuvaako kyova abo ne omugamba okwesiba kwa president babutya amaze ebbanga abwagala yaga bwe ngendayo n'engwa
Omwenge olwanga yatyo okugwa talina ndi muntu nyina ebirowoozo bino byenzikiririzamu byenja kati nga falaga nti omanyi kati genda sajja benaremu baso okuyamba loita sajja benare kati nga ojegattako baso okuwa minister n'ogamba yes KAIJA ngene nfuna obwa minister nkole ki kubanga kati abasinga olwaleero abakulembeze betuyina baliyo ku lwabwe era mbadde nga abakulembe nga political class ti bannayuganda babakyaye oba batukyaye kubanga balowooza nti twabalyamu olukwe we corrupted the system against them nti oli agenda okukola overnight gw'oli bulungi katulina gundi kati saazo tulina inflation bannayuganda ebakubye gwe tekola ki mwe tebakuba nti ne bala nti muli mu kudesigninga ekintu nga mwe mwina class eri mu Uganda nga teri mu Uganda KAIJA kadde katwaliriza mudakiike muyuka mu 2022 omwaka gwe tuyingira mu naku 2 3 mu maaso awo olanga waliwo ekigenda okukyukamu kwawo ekigenda okukyukamu benage bannanyini nsi bwe banasalawo yes toli satani tebagenda kusalawo no andi bannayuganda abantu bali unpredictable ne bwaba ali muyinza omusanga takaaba enjala ne bwebe muno omusanga alina smile bannayuganda olusi ebintu ekyo kirungi kibi ebintu ebikulu gye bali kubera babitwala nga bikulu you live in yes they have been babateeseteese okumanyira embeera embi which is bad resilience kibi no okumanyira embeera embi kibi by the way okumanyira situation okay baga omuntu olina okubeera ng'oli flexible nga tokkiriza kumanyira mbeera mbi na mbeera nnungi naye kaga nti zinamanyira okutambula kuba kati bunagamba olwaleero enguudo ezifuluma Kampala zonna kilomita eziwera nga 10 tuuka olw'eggulu abantu balinnyako ku makya bakeere batuuke mankubirimu naye okuddayo lutalo majority y'abantu batambula butambuzi basimba kasimbe batambula about 10 kilometers more than 10 kilometers KAIJA tusibule ndowooza wumba so tugenda mu mwaka ogujja oba otegeze n'abantu nti wesimbyewo oba otegeka kwesimbawo yes nesimbyewo nga nsaba akaluka okukiika Uganda mu East Africa era nga njagala okusaba abantu bonna abuganda ba MP ne ba MP bonna nti East Africa yeetaagamu eddoboozi erigenda okwogera economic and social justice obwenkanya bwe byenfuna n'olwaleero ab'amagye babagaye kati beetaaga permit naye bw'ogenda ebusoga ku nsonga ya permit ku bikajjo bwe baleeta permit ate abatunda ebikajjo bye baagobamu permit ezo ogenda zisanga nga layikire zigenda kufunibwa abantu abatalina wadde giryaki ly'enkoko KAIJA omwaka ogujja nja kukola program nga twogera ku nsonga za East Africa tezendowooza nti nkulu nnyo tugamba zolowooza nkulu kuba batugamba mbwe ekintu kirimu tukiteekamu ssente tukiteekamu abantu naye nga tukiteekamu njagala bannayuganda enyonyi gye tuliko omwaka guno njagala bannayuganda musitukiremu njagala bannayuganda Katonda yatuwa ekintu kye bayita okusalawo success terimu na kusaba success is a deliberate move nti gwe n'ogamba nti obuwanguzi babukolerera era ensonga lwaki Katonda yateera olunaku lubagamba olunaku olusembayo tugenda kuwa tuwa accountability embalirira mbu wasalawo ku bino wasalawo otya bwe tusalawo ne twerwanako eggwanga lyaffe lino lisobola okubeera obulungi bwe tusalawo ne twebaka tujja kubeera basabira nga bwe munoonya ka fiizi mbasabira ensaba ab'amasomero mulowooze ku bannayuganda baali tebali mu kintu nga tebalina kasente so bakwazako abaana abwe basobole okusoma Katonda abakuume kale Alexol TV nze nja bwebaza nti mwebale tulaba mwebale tuwagira gye tuvudde yonna kuva ku ntandikwa y'omwaka guno okutuuka wano wekituuse katubasabire naffe twesabire nti 2022 ate tujja kuba wamu ate twongere okubatuusako ensonga zino ebyobufuzi bitukwatako obutereevu tubeere bulungi mbagalize olunaku olulungi n'omwaka omujja ogw'emirembe kubanga programu eno nze ne KAIJA yesembyeyo mu mwaka guno mwebale musibe bulungi mweraba